eno yengeri omwoyo gwe giguwambibwamu okuyita mu music gw'owuliriza nga gwe tomanyi. Abantu abasinga muwuliriza buli kika kya music era tofaayo kusooka kunoonyereza music gw'owuliriza music kikaaki gw'omala gawuliriza. Era abasinga mulina ne ba artist bammwe oba abayimbi bammwe be musinga okwagala ng'ogamba ono bw'afulumya oluyimba sibuuza just ntwala butwazi. Wuliriza wano obadde okimanyi nti okuyita mu music oyo gw'owuliriza mulimu amaanyi ag'enjawulo agasobola okuconnectinga omwoyo gwo ku myoyo emibi oba ku myoyo emirungi. Amaanyi agali mu nnyimba abasinga temugamanyi oba abamu muganyooma. Kankubuulire, wali weebuuzizaako lwaki mu kkanisa basooka kuyimba oba lwaki baba basamira basooka kuyimba. Kino bakikola okusobola okusika emyoyo giri okuvaayo eri mu nsi y'omwoyo okubeegattako butereevu oba mu kkanisa oba mu ssabo. Kino tekiriiko sayidi kuba gyonna myoyo. Ekintu kino tekikoma eyo, ne mu zino ennyimba z'ojja owuliriza zisobola okukola ekintu kyekimu. N'owuliriza oluyimba n'okomekerera ng'ofunye ekizibu oba ng'obadde n'ekizibu, ekizibu ne kigenda olw'ensonga nti oluyimba lw'owuliriza luyina amaanyi ag'enjawulo lwe gakutaddemu. Ebintu bino gw'abadde akyabibuusabuusa ne muwala wa kabona omukulu eyatandikawo kkanisa ya Sitaani akikkaatiriza ddala ku ngeri emyoyo gye giyingira mu bantu okuyita mu music abantu gwe bawuliza. Lwakuba vidiyo eno sobola kugikuzannyira wano naye mwe abali mu WhatsApp group njya gibateerayo. Naawe yagala okwegatta mu group ojja kunsindikira message ku WhatsApp ko enamba eri mu bio yange sobola okugattamu osobola okufuna vidiyo eno. Njagala okitegeere nti buli w'owuliriza oluyimba n'oyimba ebigambo ebirulimu n'obiddiŋŋana ng'obiddiŋŋana ky'oba oli mu kukola obanga omuntu ali mu kulaamiriza kati ekivaamu nga naawe kennyini ofuuka ekyo oluyimba olwo kye lwogerako. N'olwekyo nga tunaakumala gawuliriza buli kika kya music gw'osanze sooka onoonyereze music kika ki gw'owuliriza. Otherwise oyinza okulanga obulamu bebiri tobitegeera naye ng'oluusi kiva ku nnyimba zennyini z'owuliriza. Nga mmaliriza gw'ayagala akalanga kayita bakasitoma abo ku bizinesi yo ojja kunsindikira WhatsApp message kwe enamba yennyini eri mu bio tusobole okwogera. Teweerabira okugobera ng'onyiga mu plus button saako n'okusubscribinga ku YouTube channel. Link ya YouTube eri mu bio oba osobola okugenda ku YouTube n'oteekamu Hassans channel egenda kujja. Kwebaza olwakadde kuwadde okulaba eno video. Nzikiriza nti olina ky'ofunyeemu era nkwagaliza ekiseera ekirungi.